When government officials are traveling, they must seek permission from the Prime Minister. Bwaba yabagana ne bazetikako n'entwe zaabwe n'entwe bamudifying. I don't think that Nabbanja takes a decision. Abagala joyriders alikoko mu America alagemu kazi wenga bye aniye chalo chiramba. This come from primitive society, primitive families. Because these are primitive people. Baba mu byalo baba mu nsoko. He's excited about anything. Otutukane bamateka mu motoka mukole abakole tebabera mu meeting tebabera twagenda India ne obusajja obwera ne buganda kyasuza omusitani ya bugire bati do nga baka parliament besuzeeko obananya mu meeting obalabako shopping yebabera bafuna $10 so naye obusajja obuyindi ndiogera ombaka parliament kwe yagenda naye obuyindi omukazi obusajja ne butunyumiza ku macha ekyasuza omu Prime Minister wano bamuyita Evelyn Anite mukwekubya ebifaananyi ne bbaawe twabadde wano bwe beesitula bwe zimanya bali ku lyato simanya bali ku ki Bagenze atwajja muddukako simanya kiisi anti tamusaana social media kiisi oyo omukazi tasaana bbaawe ali bwe musamuliza omukwano kaddukako ogamba kana kayina akalinga akakajjo kekawolo simanya oba kakajjo baki minisita oyo minisita mulamba nako kayina akalaapinga omukazi nayina akano kayina akalaapinga kosula ombulira osula nga okanoonya gyo oba wasuzera eki wakataliiko nnyama oyo minisita mulamba mu Buganda tulina abakazi betuyita abakazi kubula bakazi kubula waliwo obukazi bwetuyita abakazi kubula tulina abukazi bwetuyita teziwogola omuganda describing omukazi teziwogola ne basajja kubula bakazi kubula teziwogola nga yaki ayagala nkyogere nkyo singa ziwogola zaali muwogodde yakubuuza buze bantu bane bakanya delegation ya Uganda yagenze mu UN. It can't be. Tinabbanja yafulukize. You see, Amawulire ono mbwa basiru why bakolesa malis kati Nabbanja abaliddeko sho waliwo politics ziraka Nabbanja ino omukisa kana akakazi kamutulugunyiza mu kifeesa kayina emimwa banga bakakozesa mukozesa nekogera endwadde esali baleka kuuta kami soba katonda kabeerewo nga bakabuguluwo ofalwala siko sales bakabuguluwo bakajemu bakalagira nga bulagize kogera endwadde zirimuko kenyini akatambula nazo konna kalisiikire kalangira endwadde ezitali bonna kasitukira mumulaba endwadde gyeziri kekatambulanga nazo nga bakalagidde konna okulaba kalisiikire agati Nabbanja alina omukisa ate omukisa agukozesa ono nasereza wa musolo from nowhere amanyi tulina bano byabuze betira grassroot politician waliwo yamutwalira twakitambw azijje mubambi atandika omulira munguzi Nabbanja n'azigoba nagenda n'obujozi bwe ate oyo wena mirembe n'azitwala owena kasero ye nazitwala trakita ezivudde mu musagama katonda yazeetika kyoba olaba nti bamulemeddeko mu kooti omusango gwozebwe bamukunye bamufulula ekanduula olowooza lwaki babiremeddemu bagaguwulira omusango balina kyebamanyi ogende mu kooti kukulesa examination ekanduula yewanike alowooza bagala ekirala kakati kampabuulire amunolegewo. This is why I'm telling you to when they contract me nga nzize ku assignment egi kubasomeseza b'amawulire bwabo ono politics wa propaganda. Propaganda abeera ku logic, abeeramu element ya marketing, akoeramu bandi wagoni, tukiyita bandi wagoni nti ekigaali oyingira kiyingire ebisiyaga ukyamuleeta teekamu akakwata bebameka oleeta akamasu mu nyumba nekana kwata emmese nemu emmese tezirimu byali byamu bya busiro byali byamu bya kwagala kulya ssente omusezi gwe bakutali as I pointed out wastage of time olubalwing what busirusiro bugwagwa temulimu
ingredient by only 2 people. Waikirevu yali yakola sente za gavumenti ne kazimba yali yagala chachi ye bagisasulire. We have lost billions because of our stars on this year's money. Tell us how much money you have been getting. Buli tubayina sente tubayina mu nyumba ate nga bawosa bonna basiibuusi. This is the problem with the Anglican Church. Nobwe twakulira mu 60s nga bw'olaba ayina egundi esaati ya black esiibuusi oyo mwawuli. Kituufu. Gabana za black zirimu kakola. Katonda yatukola muzalemu oli naye okola kyo n'oyimirira kuba kugundi abalokole bwe bazze ne bakabboka abakutayo ne bakamalawo. Yes, ettaka balitunze ne balimalawo. Kakati what are you going to rely on? This is why this noise about Wasiga was not in Western Uganda. Western Uganda Anglican bishops bayina ebintu bye bakoze mu diocese zaabwe. Wano Museveni yakwata abasista n'abatwala South Africa ne bayiga okukola ki. As Wanga was attacking Museveni oli gundi ow'embalala Machenga. Yali Museveni yamufuna mu development. Mumulekane wangalekane nga bannammwe bafuna. Ate mmala ne mukaaba. Kakati Fesi tulina ke tufunye. Let me explain this. Nabbanja. When government officials are traveling, they must seek permission from the Prime Minister. Bw'aba yabagaana ne bazeetikkako n'entwe zaabwe n'entwe bamudifying. I don't think that Nabbanja takes a decision nga Museveni tamanyi. Kuba yabategeeza nti bajja mujooga nga Sepezeeza wandira kale. Sobola noona ajooga ennyo, noona ajooga tamwebalama tamulumba, noona ajooga ennyo, akijoze n'atumyako n'atumyalako. Tamulumba. Buli muntu yenna agenda okutambula. Olina okufuna approval. Yes. Okuva eri Prime Minister. Kakati unless they defy Nabbanja. Kubanga sente ziva Nabbanja. Abaagala joyriders alikoko mu America. Alage mukazi w'engabire aninye ekyalo kiramba. These come from primitive society, the primitive families. Alabala okugenda mu America nga kyakitalo. I'm sitting on the Museveni's manifesto kyakitalo nnyo. Because these are primitive people. Bava mu byalo, bava mu nsokolo. He's excited about anything. Museveni agenda kusiibula abasiraamu afunye kadi n'agitambuliza wano nange yampisi primitivity eyinza okuba takumanyi. He doesn't know you. Takumanyi naye be yawadde kadi kwekulya akumanyi ne bazigula bamulageko TV n'entwe n'engalabi nze ebyo nabiwona. I grew up in the civilized family nga kyonna tukiina. Nze tewali kinsuula ddala. Era nze omuntu ajjena nga nti Mirundi faka tuulya wekka era nova kuledi muyinza okutema oluyi olimba abasambaga nti omuntu wakuwana enyirola enfufu ogimuyire bukamala okukuwaana nekakugamba ezikajja mu kibuga kafiiri bufiri. Nina omusajja gwendaba nasooka muwa sente kamanyi munnaddiini ezisranded in Kampala buli wamu wonna kinene mbuyikiti n'olubuto lwakyo oyo beega this guy is as a horse. Munnaddiini ali moralistic kuba okwatibwa ekisa okola eki akakazi akakadde mwana wange maama we gyali twabeeranga ffenna egindi kati fe ab'ensonyi toyogera. Waliwo akasajja kaŋŋamba mukitaawo muyiseeko awo watuula nga kitange yafadde emyaka nentunuulire mbona enkitunuli munnakaliisiza munnamatale owekalagala kasobolyaka kamemengwa ebyo kamemengwa akaagala kusaba ssente. Yes, kaba kamemengwa kasoke kakulage nti kakumanyi nnyo kamemengwe. Kakati ekyo kimu nti Nabbanja ayinza okuba nga yabagamba we had it. Had an example. Odibo yalinga Nabbanja. Nengo Odibo tali assertive yali principal wa ssomero. President namuwa Prime Minister namuwa the same powers. I think kuba respecting nga professions ba tojja kutambula. Odibo yagamba Richard Kezuka tojja kutambula kubanga sirabawo how your trip is relevant and helpful to the country's development. Richard Kezuka nakwata ebbaluwa yani yamuwandikira yati yennyini agiteekamu omukono. I will travel because you don't understand the relevance of M.i.S.O. Nagenda mu coffee marketing board namusaba sente kakwano namugasijja ziku bakuganya okugenda Kezuka nagova kakwano yali amutiddewo Museveni ne bamubuulira
namulagira kezo kagenda mu parliament to apologize toyina buyinza bugobani ala state boss kezo kana walo bansibe Museveni directed Katega to go to parliament and made the same clarification in the presence of Keisuka. Never you Keisuka of Joseph, Bamugama, the bomb for what. Now come on over Josa Tassasula. No, not to near Kajakosula Jivuja, a Japonia, a Jaco. Go to New Duco, never Limonia Conga, never say a fakers, Alimonium. Cambuzim, I will read about against a joke Baba de Barina. Okubanga balina approve ya nabbanyi ate nga bangi bata approve nga sente bazijewa bambula kamiri kankoboli balina lobby tebagenda yo kamba boli buli president yatambula bamemba parliament yabo omukazi n'omusajja bakolanga otutukane babateka mu motoka mukole abakole tebabera mu meeting tebabera twagenda e India ne obusajja obwera ne buga nti kyasuza omusitani ya buvugire bati do nga baka parliament besuzeeko obanonya mu meeting obalabako shopping yebabera bafuna $10 so naye obusajja obuyindi ndiogera ombaka parliament gwe yagenda naye obuyindi omukazi obusajja ne butunyumiza ku macha ekyasuza basula begunda besula balinga nampeera vaira byakola ayasikiti ate nga parliament siyebawa sente state house yebawa did they used to come back to parliament and give a report wa kobanonyo balabako bali mukwegunda president jabeera ogendera ko mukazi omusajja kwegunda bagenda kwegunda nga nampeera kwegunda agati tebamanyi papasi yaki yezo meeting na visits yes nti one day president was twagenda naye China ng'agenze kusaba loan agenda okulaba costes zipake zimuvaako emabega Museveni stopped n'ababuuza nti mulagawa ayitwalisi saagala costa n'emwengoberere gasigala kuwona nga kasinisa enzinyo agamu gava mu waka saagala gavaawo gajje gabbe gasinikira enzinyo galambule gagunde banne wango ati negera wikiri nze what I disagree as a man who knows how things work ask two things nabbanja beyajje ku list batawadde bebawadde obwamu netwobusiru nti nabba ne bamukuba ekifaani there are many UN nakati bakyaliyo waberawo ga 10 meetings or 20 happen on the same day on the sidelines of UN ate olwobutamanya bw'abanamuli ba Uganda protocol eri ministry ya gundi embassy ya New York mujiweereza list with the categories ono diplomat ono wa security ono wa Amawulire era butago obeera nako kakati gwe nabbanja ayingira ate mu kintu kyaba president kuba kati nebuuza taga yani kuba waliyo vice president Jessica Alupo eriyo minister wa foreign affairs Alupo teyatunulya ku shadow ayitogenda ne bawe bakyeggunde twakyeggundirako mu America tukira twakyeggundirako niyo primitivity yamazeewo primitivity wano bagamba gundi Imperial Hotel ey'Entebbe baasasula okwebakako ku kitanda Kirito neko yasula naffe twakisula primitivity eri buli wantu wonna nofuuka Clinton mazima ndibolebaka ku kitanda kya Kirito mukozi wange ajja kukola kale abo baasulako ne ku kitanda kya Kirito nolaba emitwe nolaba kyalina kuva kyokka suuti ekimujjudde anuuka busiru bwokka waliwo minisita wano bamuyita Evelyn Anite mukwekubya ebifaananyi nebbaawe twabadde wano bwe beesitula zimanya bali ku lyato zimanya bali ku ki Bagenze muddukako simanya kiisi anti tasaana social media kiisi omukazi tasaana bbaawe ali bwe musamuliza omukwano kaddukako ogamba kana kalina akalinga akakajjo kekawolo simanya oba kakajjo kaki minisita oyo minisita mulamba nako kalina akalaapinga omukazi bwe naye nakano kalina akalaapinga
kosula kombulira osulanga okanoonya gyo oba wasusereki bakataliko nyama oyo minisita mulamba mu Baganda tulina abakazi betuyita abakazi kubula bakazi kubula waliwo obukazi bwetuyita abakazi kubula tulina abukazi bwetuyita teziwogola omuganda adescribing omukazi teziwogola ne basajja kubula bakazi kubula teziwogolanga yaki ayagala nkyogere nkyo singa ziwogola zaali muwogotte teziwogola so kali primitivity yaabwe yeewuunyisa abantu 7 something how much money did you use bonna bagenze mu ate tebatwala wa mawulire anneebuuza can explain what you did there nze ne batunuuliranga President Kagame knows the importance of newsmen, which Museveni does not have. Your value comes. Stupidity. The embarrassment Museveni. Bali abasajja bwe bamugenda okusingana President wa America oba Prime Minister wa Bungereza bateeka ko nti 1+3. On addition, 3 people must accompany your president. But if the president traveled with the first lady, kitegeeza kubasa tumusazeeko bameka gonna bajja n'entwe zaago n'olaba ekiyimiridde ku ddirisa n'olaba ekyasaamiridde abasajja babagambye 1+3 mujja 10 mubajja galeetera entebe endala ekiswadde kyekifulumya ento yakyo kyakyo because they don't know irawa nalayimu olwo olukiiko ambassador aleetadde wano obutebe bonna balinga bali mu kirasi ya primary ya UPE busiru. This must be a scandal. Take it as a scandal to teach other people. I see. How much money did we spend? Singa on the side tekuli wa mawulire n'ogo yadde n'omu no bebe kuba serefi primitive ate kyatambulako kati ekyo kyatambulako oba badde musiraamu ogendako emaka at least kyobola buli agende wa papa amukubise agende wa papa ekyo kitolonyo agatasoma mu kyaki bwe katuuka ewa papa ne beekubisa amasimu primitivity oli abeera wano twagenda ne musumbe wa papa yasinga ofulumya ebifaananyi n'omumbe wa papa naye tebaafukamirira papa wabula baagula sapule kudda nazo ekyo kitolonyo ne mukatulisi nnyo kyobola bapapa nze gwe yawa emikisa he blessed me why he showed me yes nampa ne sapule nampa n'emikisa nampa neki you know you are a politician ask God for solution naye buli ekiva ewa papa kyokubisa mu mawulire buli ekiva achievement arrivalism ebyo nze nabiwona nze siina amaalo nze siina maalo naye balina kye bagenda okutujjirayo lukiiko lwa UN yabadde tuwa ne katwala entwe zagentwe agenze shopping bali babasekerera Museveni yagabuuza we have come here to search where nga batuula mu meeting eyo nanga mukijjusa bigenze ne kosita nnyo ebisibisiro bimu byava mu waakisi ebitasobola nakukola nguudo bitutte entwe zaabwe entwe bakola enguudo z'ebinnya head of directors chief engineer bitutte entwe zaabyo bitutte entwe naye ani akulira okuorganizinga zi visit ezo kuba Museveni nze mbeera ntya president ngenda okugwa ku kisaawe nga muliko 10 nga nabayise yagagoba China yagagoba eyabatuteyo mugoba nti sinabana omwami yatambudde n'omukulu olukakazike akatulabanga ku kintu kaogera mu bantu ndaba omwami yagenze n'amukulu n'entwe yako n'entwe n'obugulu bwako ebyo primitivity bwemutagiveemu. This is why people find me hard to work with. Kubanga nze siri excited njako bwembakolaka ne mukoddomi wa Museveni kyakitalo nnyo bwe tugenda mu Bagonde oyo wambabaza ayita manyi n'ofunayo ki what value addition do I get by working with Museveni's relative? I see. Okujjako nga katina business yemu alina okunnyola mu tekiriyo. I can suffer as my family has suffered. Naye siri mubuuza siryogerako naye ku nsi nemugulu tulituula ku saidi za njawulo n'emizimu gyaffe girituulako but he will pay. Byontoze byonna nga sirina kye namukola he will pay. Omusajja mubuuza jjo why are you after this man?
abala bonna bamuvaako ajjako nzijako data gyendina lwampaka nina okutoola ntuule naye toddamu kondekodinga ntulika bamumpitirangako nentulika naye baba namwetegekera dda alituyita fembi ajja kusangawo ovu nga fenna baleteddeni ebabulemu evu eryange neriri sikiriza bujozi muzeeyi kyembuuza bano abagenda muzino meeting simanya UN kiki ekituufu kye bajjayo joyriders kubanga situmanyi tebaleeta alipoota kugamba yababadde mu meeting kyefuyengane ya M.i.S.O of works atasobola nakuziba ekinnya kya luguudo nekitwala ogutwe mukazi wakyo nanyumya ku kyalo anti omukulu ali mu America kubana okugenda mu America kyakitalo nnyo nekaleega obugulu nekabanika obugulu ku nyumba kanyumya buli wamu abambagana ne bakazi kasiwukanga empeefu abalala obwo obukazi busiwukanga obuva muvu oli mukwamugaka nga osiwukanga akava muvu nga bwobwoyogera ikadusinga tekasoma kufuna mulimu gwa sente twaliwedde tekaddusa abaana ku kyalo nga kakkanga baana weewuunya naye kati lwaki tebalinawo obukiiko bubanoonyerezaako obwa extravagance buli omu ayagala okutambula naye tekyemba nenyaako I strongly doubt whether Minister of Information yagenze. I strongly doubt whether Gufune yagenze. Yes. Who is going to report what you have done? Odongo. Yagenze. Yakogera Mirundi. Odongo yakokola headlines zimmeka kutaba mu bwa minister. Tell me. Yagenze. Anti mfulabiyeyo. Odongo yakakola headlines zimmeka mu Amawulire. Oba ina briefing inola ba press conference ngejju. Kibaine kyo mfuna. Tibalina. Tijeje Odongo yalikoza mutoko wa Amawulire. Ngakujjawo. Teba parliament eri packet tijeje Odongo yagenda okubuliza. Yagenda okwogera. Olaba Minister Defense yagamba nti bombo ezo sobola zogerako. And only be commented on by the President. Minister of Defense. Ate gwe kati wachi myeki. Minister of Defense mulamba. Sasa atubulira yafuta alagero wabwe nakamotoka akamukulembeddemu. Nyama nene. Taina power. How can you just mobili? Because you would ask the President. I'm going to Parliament. And I know these people ask us. You have raised the matter of bombs. Njogereshi. What President ya mugamba? Geno bindekereze njabyo. Amunonya mulaba. Mampa tiko kwage valeka mampa. Wampa sebo. Amulaba we. Anti chapa be kweka bamusabase. Mbaga. Ndumba bajetwala. No ndishi. Yakuwa mulema nokena. Yakala motoka ampi. Bagenda bamulibe. Uze jajjange. Neyezo okuvalenda pa mu State House. Musebe tayina kikumi kyampadde. Nibo namusaba tajjezi. Kubanga ono buli baluwa yange agikwata. Buli wali sente zange azikwata. Olunaku lumu tulituulako fembi nampa ebiragiro. Stop! Kunsimuka buli ne mu ggulu ate buli kyakola ayongera kunnyiza. Aliteegula. Bulijoko ne mufumuka mutwe. Alinye ku bantu bangi. Kakati the battle has been extended to zero what? Katumulabe bwayongera okujoga abantu. Katumulabe bwayongera okunya ku bantu. Katumulabe bwayongera okunonya sente mu bintu by'obusiru. Muzeyija buli omwajja kunuka ko bujozi bwe. Bwamanyiri kutugera bwajoga abantu. Bwamanyiri regional politics wano wangadde n'abantu. Lwaki Kagame tayagala kutantebe? Bwakomawo mu mwaka ogujja esimu. Kankobolire. Buli mwaka bwadda tavuganyizibwa abamuvuganya abasiba 15% ey'abatuuze okufuga 85%. Nange neebuuza lwaki akimanyi ekintu ki minority efuga majority. Kagama akimanyi. Where do you find in Africa a tribe that runs away when its member is in the president? Bizimungu badduka abakutu. Twagira Mungu badduka. Kagame ne yeekwatiramu. Gwekyali tekikutegeeza nti Kagame amanyi. Yes. Ethnic tensions are entrenched. Era oyinza okusanga Rwanda nga bazzeemu ne beetema nga tewali strong leader. Ekituufu. Yes. Ayina okubaawo some iron man abagolole ettumba baba baagala okutema. You model the population nga North Korea. Kyetagisa emyaka nga 5 okujjawo abaki tensoni y'abatuusi n'abaki. Kino kipya nkubulidde mwebyo mubiri artificial bw'owulya tribalism nga byagitaddemu ssente biri entrenched
biri mu misaayi era Kagame manya gundi President Gaddafi yabawa idea ne bagigana ne bagandi Gaddafi is a madman. Gaddafi yabagamba mukole bwe muti abahutu babeere mu ggwanga lyabwe n'abatuusi babeere mu ggwanga lyabwe bamuyita musiru. Wano mu Buganda waliwo ne baatuuka ne bagamba nti abakatoliki ab'ekyaggo balage e Buddu, abakristaayo abali e Buddu balage ekyaggo. People walk to Nufutu to go to Kyaggo. Wolowooza gundi ezo dayisisi ezo zonna ez'abakatoliki Kasana Luweera ani Lugazi zitambula simanyi tizitambula bamanyi nti buli emu erina abawagizi. Omukristaayo we Mukono si ye mukristaayo we Masaka oweekako no owe Kasana Luweera si ye mukristaayo owe Masaka. Bade mayi bonna bali ku Bible bali ku principles zezimu bebagoberera bye bimu nti oyinza okusanga tewali beef anti nkubuulidde nti oyinza okusanga nga balina artificial inter-religious council. Bwolaba abakatoliki babidda mukasalwanga yafa ate onakola statement kuli machuwale ewange talina kyeyalidde bwebakugaye yafudde buto. Olaba semwogera ali excited n'ebintu ebyo ebya inter-religious council. Ekyalwanga kyabasookera bitera kuvaayo mu bululu nze nkubuulira mutera kubijjayo bannabyabufuzi mulage tire bannaddiini bannammwe manyi tension ye balimu tibino byonna tibanaye tukola esaawa emu. Katonda mulungi mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi bali ku tensioni nyayino nti omusajja omukatoliki n'alaba muwala we gaafudde mu bakristaayo kungulu asimayiringa naye bajja kimubuuza nti omwana we afumbirwa ate abakristaayo nabali bajja kibabuuza kakati ate Obuganda buvuddewo ate kati bajja mu ddiini mzimba ne bampulira n'abantu aboogera me ati tesibikkirizaamu apaana nze I relate to you as you relate to me. Ne bwe tuba mu kibiina toyinza kubonyabonya famire yange n'otuniyako ku makyo ekivuguto n'otuniyako essabwe n'otuniyako amataabu abaana bonna ne batasoma nga batuyite ntulike tugende ffenna basange wevu naye muba mu kibiina kimu ng'ogyogeddwa oyo n'akwata pawa neyesimbawo nena mu opposition butereevu misana tuku NRM nga gwewadde kaadi kyebandabako siyinza kuveera naye ku nsonga ogenda misana tuku kasaba muwa kaadi ye NRM ajoza famire yange najezayo kugundi ku Stone Age kubanga oleta obujozi stop Okukyalingime stop jevene masi bwona kama obujozi he must nja kusigala nga mukwata kuba technology tamuyinako control etogonje mu bandi mujjemu ubwo sindiza nga zikwate we bazimuko kwatambula nazo yabadonzi simye womana azije ayoze yizimani naye bwoli bosasula ajja kusasula bali bawo muli kyewungu nga bidwa ebigengo obujuzi bwe nga bukkakanya kali yebuuza muzi kwanza sijja kutuula naye ono siyinza kutuula na bujozi obujozi bwe bamuwadde ekitiibwa Alubire recognizing his arrogance. Siyinza kutuula naye n'olunaku n'olumu. Oyagala kutegeeza. Kalugire n'amugamba musajja muveeko. Ne bagundi kubanga yali ayagala nkole naye ndagana abiddemu. All your series of meetings have been held to reactivate extortion of organs. They were captured by M.i.S.O. Njazikuoza baduka baba dokita ababigenzeemu baba battire n'amakage bagoki because any organ to work bagikusokolamu nga tonnafa so they must kill you to extract it. Is not nti bwebiryawo bya mirambo avemula okuvajja bakuba babatte baba ababba mu ggwanika anti bajja kufulaadinga era luli ICC gyebaga nti nze nabawaabira ICC agenda okutegeera nga akasajja kano akayindi yamulani nga kabifulaadize ku international market okufa kuyitiridde abakazi baali batuuse ku 20 abafa mugenda era mubiddemu basajja mmwe era mubiddemu yabalimbye Mzee is going to give him money to go home. He will not have time to monitor us. If Museveni has decided to give me money,
it must be unconditional. Unconditional money out of his generosity. Number Nayona Zirigam as Sakamo Wakuizo. When whatever no Mukintu, no Munua, Ziruka, Kubanga to Jose. But you pay. Mosia Ganti is my brother. I'm looking for. Anybody who says him, tell him that I'm looking for him. Humbleness. Onaita China, Oyania, I joke around to Gania, Kokuvania. Hey, Sequanga Jacob Okwerega. Now, Kunonyereeza Banja, Ba, Nachukulemi, which is Chibalemi. Yes, Chibalemi. Agaton Abadal was anti Jaculia Power Warrior. It has extended to 13. 2026, 2031. 31. You got to get to the region and Abuja. Akubi abantu, ajoze buli muntu, ayingidde mu sector yonna economy yaki anoonya sente za buli abantu. Kakati katulabe. Tamu yeeyongeddeyo. Katulabe sente gy'onoozijja ne bw'onoojoga up to 0 to 2031. 31. Bakuvumbagizeewo. Kubanga tagenda kulekayo kujooga. Bw'ojoze beeyongera bweyongeza. Like me, to grab him like a glass of water. Atagenda kuma ubujozi. Tagenda kuma kujuga abantu. Anti sente zabajjula mutwe. Bw'abayita n'asumulula amakutiya n'abayita kakati bweteebereza. Nti mukala wowe yatwala miliyoni 4 mu mwaka. Ekyo nabagambye kibi nnyo omuleki kyalindiyo as a political scientist. That cannot be a strategy. And I don't think that Museveni can approve it. Why? By giving the opposition money, then you are strengthening opposition. Kubanga yo sente zamwe zekola zekozesa bakuba. Era yuko Museveni intervenes onanga ba sente nebamutoko source ya sente yonna toda kulaba opposition nga yekalakasa. The money comes from government. Bobi Wine yafunanga sente nga ziba kwa isisi mbwa ina abantu edi mutwe kyosirika ki edi mutwe mutwe yokwadi kina mutwe byali bididde abantu babetwadde Malawi bibatwadde Zambia bibatwadde mu hotel mbo bajja kuwabira mukozi mu isisi nga kwalire sente Bobi Wine kwabira abantu atayina ekirala bagenda mutwala mu isisi sente za Bobi Wine ziva mu government jere emisango bagiteekayo bamukuba singa Museveni basosi yazo Bobi Wine tadda mukulinga ngalabi tajidda mujjirero. How can you risk your life to go to another man at night? Natulia Bobi Wine wait. Oba bamupepeta bamupepete. Bobi Wine obusungu bwe buli kupepeta mukazi we. I cannot risk my daughter. I cannot risk my wife. How? Of course I can't. Risking you risk your wife to go at a distance of 200 miles. Ngagenda kukujjirayo sente. Kuba katayagala mulala ategeera akamiro ke kabakubiza mbapolovokinga boogere bwenye agaidi mukazi wete yaliyo mukube mumalire wodda anti bamunsibako esapotira this man is going to spy on Muhoozi. How can I spy on Muhoozi nga siri muyina Ssaako yawe have I ever seen Muhoozi gokimanyi nali mulabyeko simanyi sirabanga ku Muhoozi nemuwanga nemuga nti gunsinga omulabyeko 1 to 1 I have never seen Muhoozi 1 to 1 I think Muhoozi is a highly intelligent man. Yalowooza era bakyogedde. This man is used by Muhoozi kakanya ku bujozo. Tulina obujozo kakanya mulenzi. Muhoozi azejjo wamukuba 214 ngoga yavumye fasiti. Tebyaliyo nebamukakanya bamukakanyiza nnyo. Bamukakanyiza. Baadde baagala okuteekawo ekibiina ekyabwe. Balonkinga ekibiina ekyabwe. Ne Bobi Wine. Muhoozi situation tajja gisobola. It is Museveni come back. Museveni akomewo. Nawe weyongereyo bbiri mmeka. Provisional just sente. Nga ne bw'ogyose beeyongera bungi. Nga n'amaanyi gongera kuggwa. You are losing the political clout. Ejjogere kuggwemu. Okujoga abantu kukuggwemu. Okuma okulumba emmando. Yalumba emmando ejjamukulu. Ejjamukuba emmalirayo ddala. Kubanga buli bampa sente azibulookinga. Lisenti yagenda n'ajja sente. N'azitwala. Namulabye. Ng'alina omuna dokita omuna. Omwana namuga sente zenina za 7 toyinza zikwatako. Bwanjafu wazezange zakozesa. Bwakwata sente zange kyogenda osikoza nkankiniamu. Tukubale nkinyamu. Paka lunata sente zange.
it is up to me to decide. Nabagamba nti mu recording zemba yinako ndi musajja mukulu sijja kuzibuwa wa mujoza approach is me. I know muzitya mu future wholesale government. That's why mwagala mukwatu balemerewo nga mwe ba criminals mulemerewo tukwa butambi busatu tukubanga no ne baleka ebintu ne badduka abantu babamanyi bumanyi naye no charge ku society ne tukubba butambi 10 the easterners are fools. Baganda are only good for business. I only prefer to work with northerners. Tukapaka tambia kwa tukakube usoka tujango duka bwite bakubaba nje tukakubenda kishino tukayo. You see obujozi bw'abana byabufuzi soka tebulina limit. Omujozi alimu tebulina limit. Omujozi ajonze kwanga lina alimu bamulimba kwa president nabala bamungalo bwayo natwale ko kulina ku bantu paka luyania ku mandu nze ndi mandwa tobole bimu byo kwa munemu bali kwa munemu bali mujamu obujozi ate bagala okumpa sente zanga zirimira zeka ko condition that man will fight us. No, don't say us, say me. Gugwe nina ko busungu gwe sibalala musebe ne mugireki musebe ne mwamulima navumye mukazi we ne mukole kiri mujjuza ne nga mukwe kamishango jomwaza mwakoza sente mmeka okuvugula mu isisi proceeding za isisi za nanzi yina mwatulanga ku serena mbukuba mudduke mukubala badukala olabadukala obujozi bwomugwemu. I'm an old man. Leave me, offload me, allow my money to come one day. I will decide whether to go home or to remain floating. When you attach it with the going home, Nsonga, this is Museveni's idea. No, Kakati, the rest has been extended to 31. Kakati katumulole bwatuukayo mukoza mukubye namutegeera teri ankuba mulala nga wali sente bankube kakati naye muwoshinga president yabagamba nti mugende mwetondere yagamba buli lwe bateesa n'ebyo byagwanibwe byawedde era bateeseza ku mukozi kati katubukube obutambi katubukube mudduke katubakube kuba banoonya sente ekibakozesa ebyo byonna kusokola ndaza abantu kukolaki beno emitwe gyabwe gibalima nti people about boguze bye bakomawo. There was an incident obujozi obumuli mu mutwe gyeyakulira obujozi bumujjudde mu mutwe kubanga nkubuulire olunaku lumu ku Christmas abasajja 8 n'abakazi balumba president Ekwakitula. Somebody rang me from BBC. We are receiving reports that your president is a residence, up-country residence, which is about 300 miles from the city, has been invaded by a group of people, supporters, demanding money, Christmas money. Can it happen? A motor bus is set. Ziva zitie Kampala nezikwata Embalala neziweta Kabuta Road nezizoka zikwate wa Museveni without detection. What if it was an enemy attack? Yali bawunyi and he was there. Kakati Museveni agamba sijja bala. This is blackmail. Abayitawo ne bakaba mbu waliwo omwana afudde Enkulu. It was a rainy season. Museveni abagamba koziva bibi bataddewo bali esente. Museveni abagamba bawe emitwalo 2 baddeyo bakumangali ato eyakola kuolo yagula ekizimbe mu kibuga naye nga ffe batuwambwa batukanyuka kumbwa ku mayirikiti tewali abamanyi olinakuŋŋanya bakumangawo 10 yamala bakuba bifaananyi n'ab'okukyalo bajja wakati buli gwe muwadde sente yenna abayinako obukyalo buli gwe muwadde sente nga mujoga abantu babuuza nze nabaga nti salo oyo mulaba egenerasi man naye ajja atega abantu mubaveewo okugjayo sente awulire bye bamwogerawo abasajja mubalabi omusajja nakumaze ennaku nnyo eggulu aziyifu tolina makaago okiwulira beyasoose okulaba abo tembategette mbalabye ennyindo zaabwe byera bennyini beboogera
n'abasajja balina sente omusajja n'agaba sente okuva ku makya obudde ne buziba kati owaddaani ani kunsanyusiza sanyusa abenaale kuba buli abaddeyo avuddeyo akomplaini akwogera omusajja nabbanja n'atuula wali mu helikopita vice president n'atuula wali mu helikopita ng'alaba bakamiliyoni musajja ajooga sala ajooga abazze okukimako sente bebakolaki bebakwogera give the money to your friends for a long time like Mirundi. Yes. Mirundi would appreciate. Those that have supported you. Abakutegeera. Sente zemu abopposition muziwa abamu. Yes. I was explaining kubanze ekozesa nnyo similes. Nembaga look people. If a lioness invades a village. Nemule mujiro mbojita. Nemuga nti suggestion tujikanyukirenga ennyama erebe kulumba mbuzi zaffe nante zaffe naffe kutulya you are making a very big mistake ejja kuyita n'ennumi zizaale n'okuzaala ku kyalo kakati ekigenda okudya kiki ennyama mujja giwa ennyama mukome kubanga zijja na kuzaala confront it and kill it or chase it away abasajja abakonjo kye bakola gwomanyi bapochazi abakonjo abamawulire tebamanyi bapochazi bakonjo ati temumuvinga abakonjo balina obubwa buli bwe buti tebuyina mikira n'enkima bugijjayo abo bapochazi abakonjo tebalina kye batalya timba anti kisooka kujjayo omutwe bwekiti nekikutunulira n'opapa kozi kyatezeyo dda amaki amakata bakirekera akabone bakikuba ne bakitero ne bakirya abasajja balina n'empologoma bagikwata ne bagigabana kugambye ate tebadduka nti badduka empologoma oba balyengo gyonalaba ebifaananyi nga balina amatooke ku bodaboda nga baziyitamu wakati olinakuga amatooke genangeeka nga zituddeawo empologoma tesobola kulya kintu babagambanga abanyaigulu bawunyanga ebisolo babiri near national park no bayiga science waabyo abo abasajja bayiga science waabyo empologoma tesobola kulya kitadduka kibula bayibala kuboggolera bugabi nejjamu akasinga okudduka netegeera nti ako kalamu kana akalimalema ekaleka kasite ekisolo kyonna oba njovu oba mpologoma oba kiki kisala national park nekiyingira ewaabwe kiwedde nze nabatya kulyango naye ngo bagirya siwulirango kintu kiryango nkugambye genda ye Kasese bakubulye bapochazi abo how they operate ne bamala batta poche omu bamupa essasi balenjazi bajja kufanga kkumi tebaleka mulambo gwabwe omuntu tebamuleka zivuga mpaka nga zivuga ate mu national park mulimu ennyanja mulimu ebyennyanja binene bwebiti ebinyonyi byebirya bagenda ne babivubayo pocha teyerega ku mukonjo lenja talinnyayo nga waliwo omulambo gwa pocha ogufudde lenji engala byagiddusa buddusa ate obubwa buliko ebide babeerawo abalenja babeerawo obubwa bwina ebide lenji entwe ate abasajja bapima lenji mu mutwe ba kakati kyembagamba adapt the poacher's style. The ones an animal strays into their gardens, bagirya buli. Sikujikola kujizaayo. Vuyandi, nivujimuna mu bujozi. Approach adapt to this situation. Don't give the opposition money. Deny them money. Najja abeereri. Kubanga tumine kye mufunamu. Nze mbalaba mu meeting. Bagamba Kagabo bamuwa sente yakolosinga wa mugozi. Ne bagamba ono Bashiri bamuwa sente yakolosinga wa. Do you have the capacity to kill them? No. Mwe a state operate like a non-state actor. Lya sente za Lukaida bakube sasa. Kitufu. Namwe siza mwe abantu bamenye sente siza mwe mu byenzibe. Instead of distributing service delivery
katukuleka abamu tubateeke matako gaffe matako bwe tunyampa ne bafuluma bwe tunya ne bafuluma wapi ani gwobuzabuza katukuleka alina katubakozese utya agwozijewa why didn't Baganda accept to be workers on landlord's land? You are the same. You have been elevated by status nti omuzungu abawadde ettaka. Abaganda bagana okufuuka abapakasi until land was divided into ebibanja ne babawa busuulu kulima byabo mumulijeewo mu sente zemweyambisa akunya ku bantu muzijeewo amu muzijeewo temujja kula buli muntu yenna kababagabaliremu kasita Museveni anakwata ku mulenzi ono namuguza sente gyazijja zagula abantu opposition ejja kuggwawo yagala okubuuza mzee mudi opposition ebeere y'amaanyi nnyo wabwaini mumuleka atambule ebeere y'amaanyi kubanga muhoze olumuhoza agiti mbuyobete why do you consider yourself as the substitute nti muhoze bw'atabaawo gwobeerawo buli muntu waddembe okwerabaamunno enkola ya M.i.S.O mbinyi gyatukozesaako netukolima netumukolimira yamumukubye nze njagala kubuuza yenzegera ku mmandwa nkera kuma byoto nkera paka nga ntadde wabaddewo ko tutangani wakati alike sente zange azimpe ngende naye mbwe nina kumala kuteesa naye sijja kuteesa naye konsemo kabuli nemuggulu n'emizimu gyaffe tegiryebuuza ku nsi nemuggulu tulitula ku saidi zanjawulo kuba gyoze nnyo famire yange natufuula babegas sente zange zakwata natwala ezange zakwata natwala naye buli gyozitwala nga mpamayo nga mbiniamu tetula sente zange nga botambi ngaddukayo kakati olowooza nti bakyaddamu okubagendamu abo abagundi bakyaddamu okukima sente ti babweri akyasobola okutuma mukazi we akime sente ekiro toyinza ate tayinza kunnyanukula walabeko nga banyanukula bakuba obutambi nembuma malamu sagala kwogera nnyo omusajja oyo omulenzi oyo buli omulowoozaako I lose my temper tugende